kiraba oyo kwina sirimu naye okiraba kino okiraba laba behold all things are become new. He has not denied you the money. He has denied you the reigning power. Have the money to pay for school fees? But there is a man who makes the laws in the world that determine how they should go to school. You may never know because you can pay the school fees. Even thank God for the power that can pay your school fees. But there is someone who decides and determines where your child should go. You give testimony about your food. But there's the one who decides what kind of food you must eat. That when the children of Israel in Egypt, 430 years, the 200 years of bondage, they reached a time and they told Moses in the desert, eating manna every day, please take us back. When a man spends so much time in bondage, slavery food becomes the testimony. Amen. The food received or eaten in slavery becomes freedom. So when we tell people, you will know the truth, and the truth shall set you free, they cannot interpret the juxtaposition between the freedom that comes because you've been enslaved enough that the bread you've received in slavery now becomes freedom. And the true freedom that the scriptures are talking about. Because when she paid the you see others coming up, and in their way they were never cheated. They received the fullness of Christ. You weigh your work, and you feel that these ones who are raised in godly way are cult. If they're really of God, what have they done that you've never done? Sometimes maybe they have not done what you've never done. The difference is that they were not cheated. So what you bought at a higher price, or that which you bought at the lowest price, for your lack of knowledge, they become a burden unto you. When you begin to receive the understanding, but in the days of ignorance, the weight of burden was the testimony, because that was your prayer. It's true. The problem with English, Uganda, it does not separate truth from fact. Something may be true or factual, but yet it's not true. The fact you seek, the truth you are not. In the truth you are not. First Peter 2:24. Prove yourself that you have no right to put on me what Jesus took away. Now, you tell someone that I see in your home,
There's some spirit that deter you from getting married. And he said, man of God, that's the truth. Now, I have to separate among these things with that person. Whoever I have to explain to get the difference. I would imagine how much they've been cheated. That they take facts for truth. Okay, let's have a conversation on truth. The Bible says, greater is he who is in you. But even if they bring the entire legion of your cultural demons, the one that is in you is greater than the one that is in the world. But because you've never differentiated between the truth and the fact, you think I'm talking at your home village in Mitiana. Zigoti. He says that the one in you, he's greater than every demon that disturbed the Indian community, that disturbed the Chinese, that are wanting to kill the people in Europe, those who are attacking the Somalis, the genes of the Arabians, that the one inside of you is greater than any demon of this world. Now, if he is in the inside of you, greater than every demonic affliction, you spend the entire night on the mountain, trying to break the unbreakable. And the following day, today they tell you, there is a spirit you don't yet handle. When we handle that, you will be free. Now let's pray and pray. But God tells me, must sow a seed. Sow a seed. Because you want it to be broken off your life. You need deliverance. The seed speaks. The seed speaks. Say something to God. Tell him to the God, I'm tired. I'm going to sow a seed. To farm and affirm to you that the fact is you are poor. Bible says we know the grace of our Lord Jesus, that though he was rich, yet for your sake became poor, that through his poverty, through his poverty, he might become rich. Listen. So, when did that kind of wealth and riches start? The day you bought a car? The day you got a visa? The day you built a house in Kololo? Your wealth started when Jesus made a beautiful exchange. He gave me his riches. You may not have seen it in man. It's not yet manifested. But it doesn't mean that you're not rich. So someone uses what is the truth. The fact. Someone uses the fact. He uses what is visible to affirm to you that you are poor, because you see whatever you're going through. Your landlord is on your feet, you're hungry.
bw'okwatwa akakadde ka ssente. And then it tells you, if you saw 1,000,000 shillings, bw'okwata emitwalo 500,000, bw'okwata emitwalo if you get 100,000, obwavu y'okuba tugenda kuvaako kati shall disappear immediately. temunanyiiga ekitegeeza sinnabuulira nija kibuulira buli kimu kyonna oyo yeyampise nabadde byange yavuwala Because he was made poor obeere mu ki that he may become rich. teri nsigo ku nsi There is no seed on earth esobola kugaggawaza mwavu that can make a poor man rich, eyeeyavuwaza that has made himself poor. Let me repeat teri that. nsigo ku nsi There is no seed esobola kugaggawaza mwavu that can make a poor man rich who has made himself poor. kubanga Because alina okusooka okunnyonnyola Mukama he must explain to God lwaki yeeyavuwaza why they have made themselves poor, nga mugagga yet they are rich. alina okukimuwa They must understand. atambula atambulira mu ebyo ebirabika Because he's always moved by what he sees. awuliriza ebyo ebirabika He listens to what he can see. they live by the flesh Salvation si kukyuka is not being transformed. obulokozi Salvation kufa is dying. ekitonde ekipya ne kizaalibwa And the new creation is born. the new man is not an upgrade Omuntu oyo omupya akyusiddwa si teyongezebwako nga mutindo. bw'okwata essimu yo No, like you get your phone n'oteeka ku internet and you put it on the internet. ne bagamba update software Ne bagamba software omutereeze mwongereko. the new creature is not an updated software Ono omuntu omupya mu Kristo tayongezebwako kwongezebwa kulongoosebwa. omulokole The one who's born is again not an improved version of their old self. talongoosebwa kuva mu muntu oli omukadde. These are two different men. Bino bibiri basajja bano babiri banjawulo. Kyobala Bible egamba born again. That's why the Bible says yazaalibwa omulundi ogwokubiri. Wabaawo afa One dies wabaawo azaalibwa and one is born anew. abo ababiri Those two baawukana. are different. One Omu is a seed of sin nsigo ya kibi because it's born in the Adamic nature. kubanga yazaalibwa mu kikula kya Adamu. The new one Ono azaaliddwa ogwokubiri is a fruit kibala of redemption. ekyokununulibwa. He's not redeemed. Teyanunulibwa, He's a fruit kibala of redemption. There's ekyokununulibwa. a difference. Waliwo enjawulo. Okununulibwa, To be redeemed. ku ddembe olyoyogeddeko eyaweebwa abalokole naye nga tewakyaliyo abalamu. kanyenzikiriza nti abantu mu nsi bakyalafubana nga bayibuli bwegamba mu Koseya 4:6 nti bafuanga olw'obutamanya nti oluusi enjiri gye tubuulira y'abantu eva mu bantu mu birowoozo by'abantu si mu kubikulirwa kwa Kristo. Era Pawulo yakyogerako n'agamba nti nkakasa mu Bagalatiya nti enjiri gye nabuulira si y'abaana b'abantu era teyansomesebwa mwana wa muntu wabula yajja olw'okubikulirwa kwa Kristo. Nti olowooza ebiro bino bye tulimu enjiri gamba erimu ebika mulimu ekika kibuulira endowooza y'abaana b'abantu ate mulimu ekika ekibuulira Kristo eyafa n'azuukira. Bwe tuba nga tetunnatereeza njiri kusomesa Kristo yekka tujja kusigaza ebizibu bingi nnyo mu kanisa era abalokole bangi bajja kubonaabona n'ebintu batasobola kumalawo. Bajja kubeera mu luzungu bakiyita prayer items and victims of circumstances. Tebajja kuva mu bizibu, tebajja kuva mu bizibu. Kiki ekirina okukolebwa kyowa abalokole amagezi gobawo? Abasumba tuddeyo tusome Bayibuli yaffe nga tebagitusomera nga tetugisoma busome kubanga tugenda kubuulira ku Sande tunoonya kigambo nga tugisoma kuba twagala tutegeere Katonda. Tuddeyo mu kiseera eky'okwewaayo ennyo okuwa Katonda obudde kuba kati bintu bingi nnyo ebisomesa. Internet esomesa, social media platforms zonna zisomesa, buli omu asomesa, buli kimu kisomesa. Naye nzikiriza nti Katonda asitula omugigi omupya ate okugenda okweyongera
okusoma ekigambo kya Katonda batakisomangako. Ate nzikiriza nti omwo mwe muli amaanyi agalokola. Ekigambo kiba tekinnasomesebwa nga bwe kirina okusomesebwa. Oba Bayibuli etugamba nti balimanya amazima ne baba beddembe. Bwe kiba nga tubuulira amazima, lwaki abantu si baddembe? Ate nti oluusi abavaayo nga bagamba basomesa abaana wabeerawo okulwanyisibwa ate abalala. Kino kisobola kuggwawo ki? Ekyo tekijja kuggwawo kubanga ekyo Yesu yakisuubiza nti buli muntu yenna alitambulira mu butuukirivu ajja kuyigganyizibwa. Any man that will walk right God in Christ alitambulira mu bwa Katonda ajja kuyigganyizibwa. Ekyo kyo kisuubira, tetujja kukijjawo, naye nga ngumya abo abamanyi nti bakyabulira amazima mu nsi awali okwekkiriranya n'okusanyusa abandi, kubanga abantu bangi nnyo bakyali mu ntegeere y'okubasomera Bayibuli. Ffenna gye twava ngumya abantu bwetyo ne mbagamba nti amazima go Bayibuli eri very clear, gajja n'ebibala byabwe batuleka nti bali bategeera olw'ebibala. Osobola okukola buli kimu kyonna naye ekibala tekirimba. Omuntu bw'aba awunya aba awunya, omuntu bw'aba akyusiddwa aba akyusiddwa, maka bwe gaba gateredde gaba gateredde. Nze nzikiriza nti naffe tuyigganyiziddwa nnyo, naye kyotasobola kulwanyisa, tosobola kulwanyisa kibala. Wajja kuvuma oyogerera omuntu naye bw'aba alina ekibala tewalina kyosobola kukola. Byabuliddeko alaga amazima gabulamu abantu okutegeera ekyabalokosa n'amaanyi gaabwe bwe gali. Ate mu budde bwe buli etwandirabyo oluusi ne bavuga ate bajjamu ennyiriri ezirwa n'entalo zaabwe. Kino kyo kigenda kukomawa. Era bino byonna birina kukoma ng'abantu basomeseddwa nga bategedde amazima, kubanga bwe batategeera amazima tetusobola n'akatono kujjamu bintu bifaanaganako nga bweki. Naye abantu bwe bategeera amazima nga gabasomeseddwa, ekikulu ennaku zino abantu tebakyakkiriza kusomesebwa. Okusomesa, ekirabo ekyokusomesa bakirabanga ekitakola. Baagala ba evangelisiti, baagala ba profeti. Okusomesa si naye nga kyekimu ku birabo ebisinga obukulu, okunyweza abantu mu mazima n'okutegeera Katonda kye yaba kitukola. Kati nkujjamu empulungusa ezo ez'okulondamu ennyiriri bazirwanyisa entalo. Abantu balina okumala okusomesebwa naddala mu eriya ey'okwagala, abantu basomesebwa ekigambo kwagala, kubanga kikulu nnyo. Kuba bw'oba oyagala tojja kutandika kulwana ntalo na baganda bo, kubanga ojjudde okwagala mu bulamu obwo. Omulabe tulina omu sitaani, si balokole, si baganda baffe, si ba Kanisa ate. So kyekyo muganda wange. Kino ekyokubeera ng'entalo oluusi bazijje ku sitaani ne bazitunuza bannaabwe kinafuya kiki? Kinafuya enjiri kubanga omuntu yenna amagye gonna bwe geesalamu ne gatandika okulwanagana, omulaba ateekinga advantage. Enjiri enafuwa tejja kubuulirwa. Abantu ababalaba bagamba ate oba bamwekuba bwekubi, ate oba mwekosa bwekosa, mweyogerako. Olwo ffe tulokoke tuyingire confusion eyo. Wakati bw'olina eri abalokole n'abaweereza. Obubaka bwe nina eri abalokole bakkirize ekisa kya Katonda. Pawulo yagamba bw'ati, n'agamba nti nno mbakuutira eri ekigambo kya Mukama, eri Katonda n'ekigambo ky'ekisa kye ekisobola okubazimba n'okubawa obusika mu abo abaatukuzibwa. Ekigambo kya Katonda kye kisobola okuwa obusika. Kale balokole bannange ne basumba bannange n'abakkiriza bannange, kye tulina okukola kiri kimu, tukwate ekigambo kya Mukama tukiryenga emmere. Bw'oluzinga appetite y'ekigambo oba olwadde, nga omulwadde bw'aluzinga okulya emmere, aba alwadde abeera tuuse kufa n'amaanyi gamuggwamu. N'obulamu obw'omwoyo bujja kujja na kigambo kya Katonda. So abooluganda mbakuutira na kigambo kya Katonda kijja okutuzimba ate kye kijja okuwa obusika nga tukulu. Erinnya nze Pastor Stephen Sekabira, asumba wano ku Agape Dimension Church e Najjanankumbi. Twebaza Mukama kubanga akitukoledde.
kisinziira kubanga akooleka n'ebiri. Amanya gange bampita Pola Ssekabira era nze mukyala wa Musumba Ssekabira. Ffe abakulembeze ba Agape Dimensions Church wano e Najjanankumbi, era olwaleero tukyaziza Apostle Lubega. Kibadde kya ttendo, kibadde ky'amaanyi nnyo, era twebaza Katonda olw'ekigambo kyatuwadde. Nga nze ng'omuntu nzimbirwa nnyo, ate nzikiriza nti ne bannaffe bonna ababadde mu lukuŋŋaana luno bazimbirwa nnyo kubanga buli mulokole atasaana kutegeera kiki kyali mu Kristo Yesu, kiki Mukama kye yamukolera. Yesu gwe yafiira ku musaalaba e Gologoosa, kiki kye yamukolera, era atubuulire n'agamba nti twafa ne Kristo Yesu, omuntu waffe omubi yafa ne Kristo Yesu, ate bwe yazuukira era n'atuwa obulamu obutagwawo. Era ekyo kituzimbye nnyo kubanga ebiseera bingi tuba tetwemanyi, tulowooza nti oba tuli mu bintu by'eddiini naye amazima gennyini tusaana kwezuula ekyo Kristo yakola ku musaalaba e Gologoosa. Ekyo kyokka kye tulina okutambuliramu ne kitufuula ab'eddembe. Abakkiriza bategeere kiki kye bali mu Kristo Yesu. Kristo gwe yafa, kiki kye yakola. Bayibuli etugamba nti twafa naye, omuntu waffe omukadde yafa naye, ate n'azuukira ne tuweebwa obulamu obutagwawo. Byonna Kristo yabisasula. N'olwekyo buli mukkiriza yenna asaana kutegeera kiki kyali mu Kristo Yesu. Ekyo kinaatufuula ab'eddembe, ne tutambula nga tumanyi nti tuli batukuvu ba Mukama, nga tetulina okubeera nga tutambulira mu kutya kw'omulabe kubanga tuli muwanguzi. Era agambye nti oyo yali muffe asinga oyo yali mu nsi. Teyagamba nti weegende nnyo mukaleme kulimba.